Essuula ey'omwenda. Awo kabaka omukazi w'e Seeba bwe yawulira ettutumo lya Sulemaani, n'ajja okukema Sulemaani n'ebibuuzibwa ebizibu e Yerusaalemi, ng'alina abaddu bangi nnyo, n'eŋŋamira ezeetisse ebyakaloosa, ne zaabu nnyingi nnyo, n'amayinja ag'omuwendo omungi. Awo bwe yajja eri Sulemaani n'ateesa naye ebyo byonna ebyali mu mutima gwe. Awo Sulemaani n'amutegeeza byonna bye yamubuuza. Tewali kintu ekyakwekebwa kabaka ky'ataamutegeeza. Awo kabaka omukazi w'e Seeba bwe yamala okulaba amagezi ga Sulemaani n'ennyumba gye yazimba, n'emmere ey'oku mmeeza ye, n'okutuula kw'abaddu be, n'okuweereza kw'abaweereza be, n'ebyambalo byabwe, n'abasenero be n'ebyambalo byabwe, n'olutindo lwe lwe yalinnyirangako okugenda mu nnyumba ya Mukama, kale nga temukyasigadde mwoyo mu ye. N'agamba kabaka nti, ekigambo kye nawulira mu nsi yange kyali kya mazima eky'ebikolwa byo n'amagezi go, era naye sakkiriza bigambo byabwe okutuusa lwe najja amaaso gange ne gakiraba. Era laba, saabulirwa kitundu kya bukulu bw'amagezi go osinga ettutumo lye nawulira. Abasajja bo balina omukisa, abaddu bo bano balina omukisa, abayimira mu maaso go ennaku zonna ne bawulira amagezi go. Mukama Katonda wo yeebazibwe eyakusanyukira okuteeka ku ntebe okuba kabaka olwa Mukama Katonda wo, kubanga Katonda wo yayagala Isirayiri okubanyweza emirembe gyonna, kyeyava akufuula kabaka waabwe okukolanga eby'ensonga n'eby'obutuukirivu. Awo n'awa kabaka zaabu ttalanta 120 n'ebyakaloosa bingi nnyo nnyini, n'amayinja ag'omuwendo omungi, so tewaabaawo byakaloosa ebyenkanidde awo ng'ebyo kabaka omukazi w'e Seeba bye yawa kabaka Sulemaani. Era n'abaddu ba Kulamu n'abaddu ba Sulemaani abaaleetanga zaabu okuva e Ofiri, ne baleeta emitoogo n'amayinja ag'omuwendo omungi. Kabaka n'akola n'emitoogo entindo ez'ennyumba za Mukama n'ennyumba ya kabaka, n'ennanga n'entongooli z'abayimbi, so tewaalabikanga edda mu nsi ya Yuda egifaanana bwe gityo. Awo kabaka Sulemaani n'awa kabaka omukazi w'e Seeba byonna bye yayagala, buli kye yasaba kyonna, obutassaako ebyo bye yaleetera kabaka. Awo n'akyusa n'addayo mu nsi ye n'abaddu be. Era zaabu eyajja eri Sulemaani mu mwaka ogumu, obuzito bwayo bwali ttalanta za zaabu 666, obutassaako eyo abasuubuzi n'ab'obuguzi gye baaleetanga, ne bakabaka bonna ab'e Buwalabu n'abakulu b'ensi ne baleetera Sulemaani zaabu ne ffeeza. Era kabaka Sulemaani n'aweesa obugabo 200 ebya zaabu empeese, buli kagabo n'akawaako sekeri za zaabu 600. N'akola engabo 300 ebya zaabu empeese, buli ngabo n'agiwaako sekeri 300. Kabaka n'aziteeka mu nnyumba ey'ekibira kya Lebanooni. Era kabaka n'akola entebe y'obwakabaka ennene y'amasanga n'agibikako zaabu nnungi. Entebe yaliko amadaala 600, era yaliko entebe ey'ebigere eya zaabu, era gaasibibwa n'entebe, era yaliko emikono eruuyi n'eruuyi awatuulibwa, n'empologoma 2 nga ziyimiridde ku mabbali g'emikono, n'empologoma 12 zaayimirira eruuyi n'eruuyi ku madaala 600. Tewali eyakolebwa mu bwakabaka bwonna okugifaanana. Era ebintu byonna ebya kabaka Sulemaani eby'okunyweramu byali bya zaabu, n'ebintu byonna eby'omu nnyumba ey'ekibira kya Lebanooni byali bya zaabu nnongoofu. Ffeeza teyalowoozebwa nga kintu ku mirembe gya Sulemaani, kubanga kabaka yalina malikebu ezaagendanga e Talusiisi wamu n'abaddu ba Kulamu. Malikebu ez'e Talusiisi zajjanga mulundi gumu buli myaka 3 nga zireeta zaabu ne ffeeza, amasanga n'enkobe ne bamuzinge. Awo kabaka Sulemaani n'asinga bakabaka bonna ab'ensi obugagga n'amagezi. Bakabaka b'ensi bonna ne banoonya amaaso ga Sulemaani okuwulira amagezi ge Katonda ge yali atadde mu mutima gwe. Ne baleeta buli muntu ekirabo kye, ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu, n'ebyambalo n'ebyokulwanyisa n'ebyakaloosa, embalaasi n'ennyumbu ebyasalibwa ebya buli mwaka. Era Sulemaani yalina ebisibo 4,000 olw'embalaasi n'amagaali, n'abasajja abeebagala embalaasi
112 be yateeka mu bibuga eby'amagaali n'awali kabaka e Yerusaalemi. Era yafuga bakabaka bonna okuva ku mugga okutuuka ku nsi ey'Abafirisuuti ne ku nsalo ey'e Misiri. Kabaka n'afuula ffeeza okuba ng'amayinja mu Yerusaalemi, n'emivule n'agifuula okuba ng'emisukomooli egiri mu biwonvu olw'obungi. Ne baleeteranga Sulemaani embalaasi nga baziggya mu Misiri ne mu nsi zonna. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Sulemaani ebyasooka n'ebyamalirwako tebyawandiikibwa mu bigambo bya Nasani nnabbi ne mu ebyo bye yalagula Akiya Omusiiro ne mu kwolesebwa kwa Iddo omulabi okwa Yerobowaamu mutabani wa Nebati? Sulemaani n'afugira Isirayiri yenna mu Yerusaalemi emyaka 40. Sulemaani ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe n'aziikibwa mu kibuga kya Dawudi kitaawe. Lekobowaamu mutabani we n'afuga mu kifo kye.